lumu nali mpandiika njagala wandiika katabo simanyi gye byakoma nga njagala kuwandiika ku mulokole omulokole ono ajjiddewo mu kkanisa ng'avudde waliwo kyava ku muntu waliwo omuntu omu yabuuza kyava ku muyimbi kanjogera omukyala bamuyita Grace Nakimera so Grace Nakimera bw'alokoka n'atandikirawo okuweereza Mukama so omuntu omu n'aŋŋamba naye lwaki tawaddeyo budde n'abeera mu church n'asumbibwa ne mugamba kati ffenna Katonda bw'atusinkana Formula CM ne mugamba ne musomesa ekintu kye ne mugamba waliwo kye bayita Road to Damascus. Saulo yali agenda kutulugunya kanisa era nga bwe yagikola agenda kutulugunya Yesu yagamba nze Yesu gwoyiganya yali agenda kuyigganya ekkanisa era nga bwakola bulijjo awo wennyini Kristo we yamusinkanira we yamukyusiriza erinnya eyali agenda okutta n'agenda mu njiri yatandikirawo immediately era ababuulizi bennyini ne bamwewalira ddala tajja kubatemulanga lwaki nabo nga balina kino naye ono omuntu gw'abadde atuyigganya essaawa zino olwaleero ali mu njiri so waliwo abantu abo nga Katonda wamusisinkanidde ennyini amutumirawo ekyokukola ne wabaawo omulala ng'ajja atwala obudde ayigirizibwe amukozesa oluvannyuma ennyo be yagamba follow me I will make you fishers of men gye bali abo baamala mugoberera n'abafuula ye Pawulo we tuyita Sawulo teyaliko kugoberera Kristo yamufuulirawo kati abantu bano bajja mu church tubajajinga okusinziira ku experience zaffe si Mukama bw'ayagala okukola kati Mukama bw'ayagala okukola maanyi ge tubimulekere tetusiffe timeline siffe tugimusetingira nti omuntu ono mukoleremu ebbanga bwe riti bwe mulaba nga takyuka buvunaanyizibwa mwe abamuliraanye kubanga wanaalabanga mwenna abali awo nga nammwe muli midioka agenda sigala bw'atyo naye waliwo omuntu atuuka mu kifo n'alaba seriousness eriwo yennyini nyinaga abantu bano tebambala nkunamyo nga naye yennyini akyuka abantu bawano naye bw'atuuka nga kyalaba kyefaananyiriza kyavaamu asigala kyekimu so tuleke Katonda bw'abasinkana ffenna ngeri yanjawulo waliwo yayimirira ku crusade Katonda n'amusinkanira awo waliwo omulala yali mu buliri bwe Katonda n'amusinkanira awo omulala ali mu butale Katonda gy'amusinkanidde kati omulala ali mu kwetunda aba ayita ku church nina omukyala gwe mmanyi mulokole nnyo engeri gye yajja mu house of prayer engeri gye yajja mu house of prayer yali malaaya kati nga bw'abannyuka ku makya ayitamu overnight ku house of prayer okunyakula okubba obusawo nga balina ekibinja ky'abawala so nga bajjanga okubba kati bakikolanga over and over ndowooza ebyowuli omuntu agamba nti essaawo yange ebuze kano kabuze biki nga babateega olulala bweru wa house of prayer ayagala kubannyukiramu afuneyo kati olumu lwe yajja lwasemba okubba asanga omukyala mukadde ng'ali mabega mu church naye ng'ali muna mu church n'amusikako akasawo ng'omukyala ayimusa akasawo kali awo mu ntebe bwe yakasitawe bati okudduka omukyala omukadde n'atuuka n'amutunuulira n'amusumayiringira n'agenda n'akasawo lwe yakoma omulundi ogwokubiri yamusanga bweru wa church omukadde y'omu namugamba muwala okomyewo nabadde nkimanyi ojja kudda overnight ngayiseewo omwezi mulamba story ye addamu okusinkana omuntu y'omu namugamba abye wabbye si bye ebikulu ekikulu okomyewo nagala naye ono omukadde yani naye namuyitako nayingira ekkanisa bwe yayingira mu kanisa awo n'atandika okusaba n'agenda mutoya agenda okukomawo oyo atuula wennyini ng'ewali omukadde y'omu era ye ne kaakati agamba eyo yali malayika oyo omukadde nze mumanyi oyo omukadde muyinako obujulizi kati bwe yaddayo twali tulambula ettaka yava mu bisoolisoli waliwo ebisoolisoli awo abanjukira road tukanane nga tugendayo basanga era ebisoolisoli ebyo bikyaliyo kubanga bwe twalirambula tewayitawo mwezi okugenda abantu ndi balage nga mmaze okukolako deposit naye omukadde oyo naava ewatali mu bisoolisoli awo alinga yennanyini bisooli naga nti pasita Bujingu ettaka mugenda kulitwala lino ettaka lyo lyammwe teririiko nnanyini omulala era n'atambula awo ng'omuntu akola emirimu n'abula nziramu okulaba ku mukadde afaanagana bw'atyo
lwali lunaku lwa kulonda 2016 nga tusonda sente za Kanani. Ye chache esyasembye y'okubeeramu abantu nga bakuŋŋaanye nga batono siri lwerabira baaliwo nga 12 era lwe lukyasinza okuvaamu ssente nnyingi Mulankyawa. Kati omukadde n'asituka ngamba omukadde ono namulabako n'aleeta akasawo n'akawummuzaawo ate biseera byakwerinda nnyo. Nze ne mpita Asha Magezi ne mugamba kwata akasawo kano okaddiza omukadde oli tebankubira bomu ku kituuti. Omukadde n'akazza era n'enkazzaayo kati n'ajja n'agamba nti akasawo tekaliimu buzibu. Kati ne ngamba naye waayi tuliwo batono bwe kunaaba kufa kanfenze kati nenkakwatira ddala ne mbulira enjiri ng'akasawo ako nkalina Mulankyawa era saakawa birowoozo byange ne tumala Lankyawa nagibuliranga bwe nteekwa ogibuliranga era bw'olaba nti nabuliranga ku Kanani mu COVID nga Kanani mu kano nenenkola okuva ku ssaawa nnya paka ssaawa 10 so nze sisala ku njiri mbusirabawo bantu nengimaliriza bulungi nenkwata akasawo nengenda ku ofiisi ntuuka ku ofiisi ne tuyitawo akaseera awo okukakebera nga kalimu obukadde 20 ne siringi 5 obukadde naye omukadde siddangamu kumulaba kati bw'oga nti ono yanyakula akasawo ku mukadde mu night prayer n'awayitawo mwezi mulamba n'amusanga wabweru n'amugamba nali mmanyi ojja kudda bwe yagenda muto yagenda okomawo ng'atudde waali omukadde oyo malayika awedde emirimu. Naye era ekyewuunyisa omukyalo oyo omuwala oyo agamba yadde ewaka lwajjukira nti yabba ensawo tagikeberanga n'agamba naye ku luno njizzaayo Kanani ono omukazi mulogo akasawo lwakakebera nga mulimu ssente mulimu ne Bayibuli bwe yakatwala anyakudde tiyakakebera teyakassaako birowoozo kati akazza overnight asinkana nga yakimanya agenda asinkana omukadde oyo akamuwe nayimirira we yamusanga luli nga taliiwo n'agenda atule n'anoonya tenti ng'abalabalamuko ku butebe n'agamba ayinza okuba twatuula wano nga bw'onoogamba tulabika twatuula wano n'atula n'amulinda teyamufuna overnight neggwa ku makya n'akwata akasawo n'afuluma geeti bw'aba ali bweru wa geeti waati n'amugamba ensawo yange ogikomezaawo